okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensulo ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Mikono gyaffe abaagalwa nate njala okwebaza Katonda abayisizza mu kiro. Era tugguse nate ne programu yaffe emanyikiddwa nga Ensulo Ey'enkya. Bassebo ne banya babuuzaako si mulala wabula ono emulangira ate omulongo wa Wisoni Wasajja, omubulizi w'enjiri ya Kristo. Mukama waffe yeebazibwe. Bassebo ne banya bo luli nali mbagamba nti okwebaka n'ozuukuka si kya bulijjo. Abantu bangi abafiira mu buliri, abantu bangi abakeera yagenza okwebaka nga asanyuka amaze osaba ne famire ye ane bagenda okera ku makya bagamba nti omumwa gwazibye naye gwakyalina omumwa ogwogera atalina wamuluma. Sooka ogenda kwebaza, twagala twebaze Katonda nga tugenda mu kyokwiga kyaffe eky'enkya ya leero. Mikwano gyaffe abatuliza njagala okubategeeza nti tuli live ku TV yaffe ya 3ABN ate era tuli live ku mukutu gwaffe gwa YouTube omanyikiddwa nga Avvento Productions. Osobola okugenda no subscribinga no followinga ate no sharinga no likinga mwatu nobanga n'abalala obaagaliza kubaka buno obuzzaamu amaanyi, n'obaagaliza kubaka buno obulimu obulamu, n'obaagaliza kubaka buno obw'amazima obuteekateeka abantu ba Katonda okusingana Mukama waffe ku biro eby'eggulu. N'olw'ensonga eyo bassebo ne bannyabo nyagadde buli omu addemu amaanyi. Wuliranga omwoyo gwa exercise ey'obulamu, exercise ey'obulamu ng'ogiwa omwoyo gwo enkya ya leero. Tekyandibadde kyamagezi kuzuukuka famire n'abaana ne mugenda nga mbeera scattered mu nsi sitaani gy'atudde nga temaze kusaba, kubanga sitaani atandika okulondoola abantu abo n'obulya nti omwana baamubye n'ebiringa ebyo. Naye omwana bw'omukkiriza mu kusaba naawe n'okera mu kusaba, emirimu gyo ne puroguramu zo Mukama agikuuma bulungi. Kale nga tugenda okutandika, njagala tusooke twejjukanye naye nga tunakwejjukanya tusooke tusabe. Katonda waffe omukulu omuggulu, kabaka waffe ow'amaanyi, twebaza omukisa gw'otuwadde enkya ya leero, bw'otuzuukusizza nga tuli balamu, ate n'abafunye ebizibu Mukama n'obakuuma nga bakyali balamu. Abafiiriddwa Mukama bayambeko okuguma n'okusiba ekimyu olw'okukkiriza, babeere n'essuubi nti Yesu walidda abafu baabwe bali balaba. Katonda taggwaawo. Jangu obeeremu naffe nga tugenda okuyiga ekigambo kyo era tukitegeere bulungi. Omwoyo Omutukuvu yakiwandiisa. Sebo twagala tubeerewo naawe era beeramu nange ng'agenda kwogera, leka njogere n'ebigambo bitegerekere abaana b'abantu nga bya bulokozi ebireeta obulamu. Bwetyo ne tusabe nga tukkiriza ntugambiriza Omutukuvu okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Bassebo ne bannyabo, olunaku lwajjo lwabadde lunaku lwa Wednesday, lwabadde lunaku lwa kuna mu wiiki nga Bayibuli bwetuyigiriza, ate olunaku lwali lwa Thursday lunaku luyite lwa kutaano mu wiiki. Bassebo ne bannyabo, ekyokulya kya leero kiriko omutwe ogugamba nti omwana gw'endiga ayambalagana n'ogusota. Naye nga tunaba kutuukayo eyo, ekyokulya ky'olero kiriko omutwe ogwo gwe njogedde aga nti omwana gw'endiga ayambalagana n'ogusota. Naye njagala mbazzaako ekyokulya kyajjo kitwabaddeko wano kyayogedde ku mawanga amagatte ate kyayogedde ku bumu g'emaanyi gaabwe. Ensi zino tuzirabye nga zigenda kwegatta naye zimale ziwe obwesimbu bwazo, ziwe amaanyi gaazo n'obuyinza, buzikwata ate buziwe ensolo obwakabaka bwa Ruumi, paapa nga ye mukulembeze waabwo. Twalabye emabega waabwo nti waliyo Setaani agenda okubayamba okwegatta, naye nga tebagenda kwegatta lwa bulungi, naye nga bagenda kwegatta olwabo okulwanyisa abantu ba Katonda nga Daniel 7:25 nti aliyiganya, alyogera ebigambo ebibi ku oyo ali waggulu ennyo, aliyiganya abatukuvu oyo ali waggulu ennyo, era alirowooza okukyusa ebiseera n'amateeka, era biriweebwayo mu mukono gw'okutuusa ekiseera n'ebiseera n'ekitundu ky'ekiseera birikoma. Bassebo ne bannyabo, twalabye bulungi nti abantu bano bagenda kuba nga tebakyatambulira ku kigambo kya Katonda, era bagenda kuba nga bakola bye baagala. Naye ng'ekigenda kyabwe ekyokukola bye baagala, Setaani nga yali mu nteekateeka zonna, kyokka ng'akozesa bannaddiini okulaba nga azikiza abantu ba Katonda. Naye twalabye baweebwa obuyinza, nga n'obuyinza bwe baweebwa bugenda kubeera nga babukozesa mu ssaawa emu. Twazabye obunyonyezebwa obunnabbi ng'agamba zigenda kuba ennaku 15. Ennaku 15 zigenda kuba nyangu eri abantu ba Katonda. Bagenda kuba tebasobola kugula newankubadde okutunda,
bagenda kuba batekebwa mu kkomera, bagenda kuba batemwako emitwe, bagenda kuba babonyaabuzibwa n'ebibonyoobonyo ebikyasinza okuba eby'ettabbu, bagenda kuba babasala bufiififi nga tebafa naye ng'obulumi bungi naye nga bebawaga nga bagamba nti Yesu ye kabaka. Bassebo ne bannyaabwe, ekiseera ekyo kinaatuuka ogenda kubeera ku sayidi ki? Kyandibadde kirungi n'ofiira mu Mukama waffe okusinga okwekumira emirembe gy'ensi naye nga otegekeddwa okuzikira okw'emirembe n'emirembe. N'olw'ensonga eyo ssebo ne nnyabo, ampuliriza enkya ya leero, njagala okusibirira entanda nga tugenda mu kyokuyiga eky'olwaleero. Ekyokuyiga ky'olwaleero kigambe nti omwana gw'endiga ayambalagana n'ogusota. Twalabye nti omwana gw'endiga ye Yesu Kristo. Katusome ffenna olunyiriri oluli mu kitabo kya Kubikkula essula 17 olunyiriri 14 olwaleero lugamba. Kubikkula essula 17 olunyiriri 14 ayogera ebigambo bino. 17 olunyiriri 14. Njagala mujjukire nti olunyiriri 13 lwaleero lwogera ku lunaku olwajja olaga nti abo balina okuteekesa kumu ne bawa ensolo amaanyi gaabwe n'obuyinza. Kyokka olunyiriri olwaleero lugamba olw'okujjula nti abo balirwana n'omwana gw'endiga, n'omwana gw'endiga alibawangula kubanga ye Mukama w'abaami era ye kabaka w'abakabaka, era n'abo abali awamu naye abayitibwa abalonde abeesigwa. Bannange, oli omu ku abo abayitibwa abalonde era abeesigwa? Kyekibuuzo ekiri awo. Oli omu ku abo abayitibwa abalonde era abeesigwa? Bassebo ne bannyabo, awo wali ekibuuzo ekikulu. Kubanga Sitaani agenda kulwana n'omwana gw'endiga. Ate jjukira baali basinkanyeeko. Ogwatana bakukimanya. Bw'onoosoma essula 12 lunyiriri ku giri wano mu Kubikkula twakiraba bulungi nti awo Setaani ne waba olutalo olunene mu ggulu. Mu ssula 12 eno olunyiriri olw'omwenda lwogera ebigambo ebyo. Agamba olunyiriri olw'omwenda olw'omusanvu ne waba olutalo mu ggulu, Mikayiri ne bamalayika be nga batabala okulwana n'ogusota, ogusota ne gulwana ne bamalayika baagwo ne batayinza so ne watalabika kifo kyabwe nate mu ggulu. N'ogusota ogulene ne gusuulibwa omusota ogw'edda oguyitibwa omulyolyomi era Setaani omulimba w'ensi zonna ne gusuulibwa ku nsi ne bamalayika baagwo ne basuulibwa nagwo. Ne mpulira eddoboozi eddene mu ggulu nga lyogera nti kaakano obulokozi buzze n'amaanyi n'obwakabaka bwa Katonda waffe n'obuyinza bwa Kristo we, kubanga aloopa baganda baffe yasuulibwa abaloopa mu maaso ga Katonda waffe emisana n'ekiro. Bassebo ne bannyabo, ffe Yesu twe twatuula dda mu bwakabaka bwa Kristo oluvannyuma lw'okukkiriza Yesu omwana wa Katonda. N'olw'ensonga enkya ya leero, bassebo ne bannyabo, nsaba mwenna, Sitaani ayinza okuba akubiseeko akasubi. Waliwo abantu abalina empaka n'omugaa nti oluganda wakkiriza Yesu nti yenna akkiriza Yesu. Nanga n'omugaa nti yakki ekikolobero ku masabiti ya Mukama waffe nti Yesu sabiti yavaawo, n'omugamba ani yagijjawo nti Yesu yagijjawo, ne mugamba nti Pawulo nyinga yagijjawo. Sitaani aleme kubuzaabuza. Yesu yagamba mu kitabo kya Matayo essula 10 essula 5 olunyiriri 17 nti temulowooza nti najja okudibya amateeka newankubadde eby'abannabbi. Nsajja kudibya naye najja okubituukiriza. N'agamba laba mbagamba ebigambo bino okutuusa eggulu n'ensi eriggwawo naye temuliva wadde akatonyeze wadde ennukuta wadde kakoma mu mateeka ga Katonda. Kati gogamba nti yabijjawo, kitegeeza oli mu kuyambako mulabe Setaani. Oli gwe bogeddeko mu Daniel 7:25 nti alowooza okuwanyisa ebiseera n'amateeka. Kati ng'alowooza okuwanyisa ebiseera n'amateeka, Setaani kyagenda okikola. Bassebo ne bannyabo, era omuntu agamba nti amateeka gavaawo aba ayambako mulabe Setaani okubanga atuukiriza ebigendererwa bye eby'okulwana ne Yesu. Yesu n'olwaliro Setaani yatandika dda ng'alwanisa obwakabaka bwa Katonda obuli mu gavumenti efugibwa ebikolwa ebiraga nti tuli baana ba Katonda. Empisa za Katonda ziri mu mateeka 10. Kale bw'ogajjawo ojja kuba ofuusa omusamize, ojja kuba ofuusa asinza ebifaananyi, ojja kuba ofuusa alayiri obwereere, ojja kuba ofuusa omuntu atakwata sabiti ya Mukama ate era nga abakwata Sande baba bagenza okusinza kuyambako Setaani okumusinza. Kubanga etteeka eritulagira okusinza Katonda eyakola eggulu n'ensi liri mu tteeka eryokuna ery'ekigambo kya Katonda. Etteeka eryo nga ligamba kale ojjukira okutuuza olunaku lwa Ssabbiiti okuma olunaku lwa Ssabbiiti nga tukuvu mu nnaku 6 okolanga n'omala emirimu gyo gyonna, naye olunaku olw'omusanvu ye Ssabbiiti eri Mukama Katonda wo. Lunaku otolukolera mu kigambo mulimu gwo gwonna newankubadde ggwe newankubadde muwala wo newankubadde mutabani wo newankubadde endogoyi yo newankubadde ensolo byo byonna newankubadde omuddu ali mu nnyumba yo. N'agamba nti onojjukira nti wali muddu mu nsi y'e Misiri,
onojjukira nti wali munnaggwanga, onojjukira nti tewalina Katonda mu nsi, onojjukira nti wali muddu ng'oweereza Setaani mu bikolwa eby'obugwagwa n'ebyobusirusiru. Naye kana kyava akukowoola n'agamba nti nze Mukama Katonda wo eyakola eggulu n'ensi mu nnaku 6, ennyanja n'ensozi z'amazzi. Kale n'olw'ensonga eyo nga tuyitibwa okubeera nga tussaamu Katonda ono ekitiibwa. Setaani ali mu kulwanagana ne Yesu Kristo. Olutalo lwatandikira mu ggulu, kakati luno lwatukadda ku nsi nga bwatugambye nti wano Olunyi olw'Ekumi lugambye nti abo balirwana n'omwana gw'endiga, n'omwana gw'endiga alibawangula, kubanga ye Mukama w'abaami era ye Kabaka w'abakabaka, era n'abo abali awamu naye abayitibwa abalonde, abeesigwa. Basibo ne bannyabo, njagala enkyaleero beremu abo abayitibwa abalonde, abeesigwa. Wandibadde wetwali omukisa guno nkyaleero okutwala Kristo okubeera omulokozi wo. Agamba nti omulabe asinga ow'ogusota ye mwana, omulabe asinga ow'ogusota ye mwana gw'endiga, Yesu Kristo. Yokaana 1:29 ayogera ebigambo ebyo. Agamba bw'ati, Yokaana 2:1 alusooka essula esooka olunywa 2:29 ayogera ebigambo bino. Yokaana 2:1 kati olunaku olwokubiri nalaba Yesu ng'ajja, n'agamba nti laba omwana gw'endiga ogwa Katonda ajjawo ebibi by'ensi. Yesu ayitibwa omwana gw'endiga mu kitabo kya Yokaana essula 1:29. Owulidde? Kyokka ne mu kubikula essula 5:6-12, kubikula 5:16-12, 12 agamba bw'ati. Kubikula 5:6 agamba bw'ati, ndaba wakati w'entebe n'ebiramu ebina, wakati w'abakadde omwana gw'endiga ng'ayimiridde ng'afaanana ng'eyattibwa, alina amayembe 7 n'amaaso 7, gy'emyoyo 7 egya Katonda egitumibwa mu nsi zonna. Owulidde? Olw'Ekumi n'agamba nti nga boogera n'eddoboozi ddene nti asaanidde omwana gw'endiga eyattibwa okuweebwa obuyinza n'obugagga n'amagezi n'amaanyi n'ettendo n'ekitiibwa n'omukisa. Omwana gw'endiga twogera ku Yesu Kristo. Basewo ne bannyabo, okuva ensi yaffe nga tennabaawo, ogusota kwe kugamba Setaani abadde nga alwanagana ne Kristo. Ekyo twakirayo mu kitabo kya Kubikula essula 12 olunywa olw'omusanvu ndubasomedde, n'olunywa olw'Ekumi njabasomera n'olw'omusanvu lubadde lugamba nti tewaba lutalo mu ggulu. Olw'Ekumi mu kitabo lwogera nti n'ogusota ndugenda okulwana n'ab'ezzadde ly'omukazi abo abaasigalawo era abakwata ebiragiro bya Katonda. Basebo ne bannyabo, naawe oyinza okubeeramu abo abaasigalawo. Ekkanisa ya Seventh Day Adventist Church eyitibwa ekkanisa eyasigalawo. Lwaki? Kubanga oluvannyuma lw'emyaka 2026 egy'obunabbi egyogerwako egy'ekizikiza, Sitaani we yeerigisa enkuuli mu kkanisa ya Roman Catholic Church, nga wakati mu biseera Martin Luther babeerawo bamuzza obujja ab'ekkanisa oba abazza obujja ab'ekigambo kya Katonda, ba William Miller, nti ekkanisa ya Roman Catholic Church yajjawo Bayibuli. Bwe yajjawo Bayibuli eyo n'etandika okuteekawo enjigiza enkyamu omuli obutafa bw'omuntu, nti omutafa omuntu bw'afa agenda mu ggulu. Ekyo Bayibuli ekiyigirizangako. Ne bateekawo enjigiza ez'okukuuma Sande zitali mu byawandiikibwa gikuuma, eyogerwako ng'olunaku olusooka mu nnaku 7, eri mu lubeerera eyogerwako nga Katonda nga yeeyanjwaga nti ku lubereberye ku nnaku olusooka Katonda yakola eggulu n'ensi. Kakati era Yesu ayogerwa ku lunaku olw'olubereberye bamwogerako ng'azuukidde, kubanga abakazi n'abasajja baali bawummudde ku lunaku lwa Ssabbiiti bwe baali bakutte ebyokuziraga Mukama waffe, nti ne balyoka bawummula ne baddayo waka ne bawummula ku lunaku lwa Ssabbiiti ng'etteeka bwe liragira. N'olw'ensonga eyo basibo ne bannyabo, naawe olutalo totandise leero, ate olutalo lubadde wakati wa bulungi na bubi, lubadde wakati wa Setaani ne Kristo, kyokka ate nga bonna balwanira muntu. Kale Yesu alwana ng'ayagala abantu basinze Katonda bamuwe ekitiibwa. Mu kitabo kya Kubikula essula 14:6 ne bamalayika omulala ng'abuuka mu biro eby'omu ggulu ng'alina enjiri ey'emirembe n'emirembe okubuulira abatuula ku nsi nti mutye Katonda, mumuwe ekitiibwa kubanga ekiseera ky'omusango kituuse, musinze oyo eyakola eggulu n'ensi, ennyanja n'ensolo z'amazzi. Enkya ya leero wandibadde olondawo Katonda gw'olina okuwa ekitiibwa. Bw'otwala Katonda gwe basinza ku Sande ojja kuba otutte Setaani. Nkiddamu,
Bw'onootwala Katonda asinzibwa ku Sande, ogenda kuba osinziza Setaani, ogenda kuba osinza Katonda njuba. Mu kitabo ky'Ezekeri bw'atyo bw'atugamba. Ezekeri essula y'omwenda zonna lulyawo mu lunyiriri lwa 27 agamba ne ndaba abamu bali bakuyeekaalu enkoona nga batunudde ebuvanjuba nga basinza omwana Tamuzi era nga basinza Katonda njuba. Nga bakuyeekaalu ki enkoona nga batunudde ebuvanjuba era nga basinza Katonda ki njuba awamu n'omwana Tamuzi. Abo enjuba ne Tamuzi bakiikirira Setaani. Enjuba ekiikirira bifaananyi n'ebiringa ebyo ate n'ekiikirira ne Setaani gwe bayita Katonda njuba. Tetulinayo Katonda muti, tetulinayo Katonda njuba. Tulina Katonda yakola eggulu n'ensi nga byeyanjula mu kitabo kya Kuva essula eya 2 olunyiriri olw'omunaana. Tionojjukira nti nze Mukama Katonda yakujja mu nsi ey'e Misiri. Era nze Mukama Katonda yakola eggulu n'ensi mu nnaku 6, ennyanja n'ensulo z'amazzi n'ebyo byonna ebirimu. Kakati bw'osinza Katonda ki? Osinza Katonda njuba owa Setaani agenda okuzikirizibwa era agenda okubula, oba ogenda kusinza Katonda yakola eggulu n'ensi, ennyanja n'ensulo z'amazzi. Alina okusinzibwa ku lunaku olw'omusanvu, Ssabbiiti. Owooluganda weetegereze. Oyinza okuba osinziza buki? Bwereere. They wash me in vain. Bansinziza bwereere nga bayigiriza amateeka g'abantu nga by'ebyokukwata. Baleka etteeka lya Katonda ne bazikiriza enjigiriza ne bakwata amateeka g'abantu. Amateeka g'abantu, mateeka ga Setaani, basebo ne bannyabo. Kiddemu abakwata amateeka g'abantu nga bagaliraanya ne Bayibuli bakwata amateeka ga Setaani kubanga tuna amateeka ge yagogera gali mu kitabo kya Kuva essula eya 2 olunyiriri okutandika n'olusooka paka olunyiriri olwa 2. Era amateeka ago ge galaga enkolagana yaffe ne Katonda, ge galaga n'enkolagana yaffe n'abantu. Katonda ng'ayagala okusala omusango ng'asinziira ku mateeka ge ag'eddembe nga Yakobo bw'atyo bw'atugamba. N'olw'ensonga eyo bassebo ne banjabo enkya ya leero mwandibadde mulowooza ku bigambo bino nga Setaani alwanagana n'ogusota nga Setaani nga ye Mukama waffe Omwana gw'Endiga gw'ambalagana n'ogusota nga Yesu ajja alwana n'ogusota sebibadde byangu naye Setaani azaawangulwa. Amiina. Mu kitabo kya Danyeri eri essula wanoosoma Danyeri essula ey'okumi okusooka kwa byonna Danyeri yasooka okusaba naawe yasooka okubeera mu kwolesebwa n'abeera n'okwolesebwa gwe ataategeera okw'emyaka 23 amakya n'amawungeera. Bwe yagala okubitegeera n'agenda mu kusaba n'okusiba ne yeenenya ebibi by'abaganda be ne yeenenya ebibi byabwe n'ayooka addamu okuyita eggulu ne yeetowaaza amaaso ga Mukama n'agamba nange neetaaga okutegeera ekwolesebwa kwe nalafunye. Malayika Gabudyeri ayogera mu kitabo kya Danyeri essula ey'ekumi n'agamba nti osooka okweteekateeka Danyeri omulonde wa Katonda okusaba kwe kwawulirwa naye mbadde ekyalwana n'omulangira w'e Buperusi naye ndese Mikayiri omu ku balangira abakulu ng'alwana n'omulangira w'e Buperusi ye Setaani n'omulangira omukulu Michael ye Yesu Kristo nga balwanagana nange Yesu kyava ngamba nti twala obubaka osobole okubuwa Danyeri omwagalwa omulonde. Bassebo ne bannyabo naawe akuuma Sande osobola okubeera omulonde. Ye bw'onokkiriza Katonda ow'amazima n'okuuma ne Ssabbiiti ya Mukama n'okwata ebiragiro bye ogenda kumeggana ne Setaani naye ojja kumuwangula. Amiina. Amiina. N'olw'ensonga eyo bassebo ne bannyabo enkya ya leero wandibadde ozuukuka ogamba nedda neetaaga okutegeera ekigambo kyange n'okukikola. Luka 21:8 Luka 28 Luka essula y'omunaana olunyiriri lwa 21 agamba nti mange ne baganda bange be bano ababuulira ekigambo kya kitange ne bakikola. Waliwo n'abakiwulira ne batakikola ne bakola vice versa abaweereza Setaani. N'olw'ensonga eyo bassebo ne bannyabo agambira maaso n'agamba nti naye olunyiriri lwa leero lwogera ku lutalo lwa Setaani olusembayo Kristo alyoka akomewo ekyagalo ky'okutta abantu ba Katonda abakwata ebiragiro bye abo bakuuma olunaku lw'omusanvu Ssabbiiti nga lutukuvu nga kiyisibbwa. Agambye ekyagalo ky'okutta abantu ba Katonda abakwata ebiragiro bye abo abakuuma olunaku olw'omusanvu Ssabbiiti nga lutukuvu bwe kinamala okuyisibwa ebibonyoobonyo omukaaga ku ebyo omusanvu nga bimaze okufukibwa ku babi ne kaakano nga Setaani n'ababaka be mu kukola kwa Setaani n'amaanyi bimaze okufukibwa ku babi ne kaakano nga Setaani n'ababaka be mu kukola kwa Setaani n'amaanyi gonna n'obubonero n'ebyamagero eby'obulimba. Basesoneke ekyokubiri olunyiriri lw'omwenda bayita bakabaka b'ensi zonna okubakuŋŋaanya eri olutalo olw'oku lunaku olukulu olwa Katonda omuyinza w'ebintu byonna ku bikula 16 olw'okuna olw'ekumi n'ennya olunyiriri lwa leero lwogera ku Kalumagedoni
olutalo olunene olugenda okubeera wakati wa Setaani ate nga lutalo olusembayo olutalo olw'obulungi n'obubi. Setaani agenda kulwana Yesu agenda kulwana ne Setaani naye nga ate kyewunyisa nga Setaani agenda kulwana ngatta abantu ba Katonda ate nga ne Yesu Kristo alwana okutaasa abantu ba Katonda. Naye ekisinga okwewunyisa ebyandiika bitugambye nti Yesu n'awangula Setaani ye ate Setaani yali awanguddeko ddi Yesu. Bassebo ne bannyabo, abantu bangi abazze bajogebwa Setaani. Nze kennyini nze nsabira abantu abaliko diamond ne bawona. Era nga tuba tugenda okulwanagana n'omuntu aliko diamond tuba tetulwanagana na muntu oyo, tuba tulwanagana ne Setaani direct, naye Setaani tewangulangako. Era tuzze tumumegga ne tumuwangula mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. N'olw'ensonga eyo ne Yesu Kristo agenda kuba alwana naye nga Setaani ataddewo amateeka ag'okuuma Sande ng'ayigganya abantu bakona beegaana Yesu Kristo, beegaana etteeka lya Ssabbiiti ery'omusanvu ng'agenda ffe tukiriziganye ne Setaani tugenda tukuume Sande. Yesu agenda kuba n'abantu agenda okuwangula, bagenda osigala ku kigambo kya nga bakikola n'amazima kubanga Yesu mwesigwa. N'olw'ensonga eyo bassebo ne banyama mikwano gyaffe abaagalwa, kyandibadde kya nsonga enkya ya leero w'oterekkiriranya na Setaani oleme okugenda mu kuzikirira. Olutalo Kalemagedoni luno olukulu Yesu nga ayambalagana n'ogusota obeere ku sayidi ya Yesu ng'olwana okulaga nti Yesu yasaanidde okusinzibwa. Yesu kabaka wa bakabaka, Mukama w'abaami yasaanidde okuweebwa ekitiibwa Omwana gw'Endiga. Twayiga nti abakwata ebiragiro bya Katonda era balina n'okukkiriza kwa Yesu nga bwe kiri mu 14:12 mu kitabo kyakubikkulirwa agamba nti empisa eddibwamu okwogera mu lunyiri lwa leero abantu ba Katonda bayitibwa balonde era abeesigwa. Tekimala kuyitibwa kyokka, tuteekwera okwanukula eri okuyita kubanga bangi abayitibwa naye abalonde mu batono. Matayo 22:14 abayite bangi naye abalonde batono. Kristo yatuyita okwenenya Luka 5:32 era kino tekikolebwa mulundi gumu, tusaana okubeeranga mu bulungi bwe. Balumi 10:22 buli lunaku nga tulondawo okubeera abalamu olw'okukkiriza Omwana wa Katonda eyatwagala yeewaayo ku lwaffe. Bagalatiya 2:2 ffe nfa bulijjo. Bakolinze ekisooka 15:31 mu ngeri eyo tuli abaayitibwa abalonde era abeesigwa. Bayibuli etegeeza ebiriva mu Kalemagedoni. Omwana gw'Endiga alibawangula. Olutalo luno kati nga luli wakati wa Kristo ne Setaani. Yesu azze awangula Setaani mu ggulu yamuwangula ate gwe bawangula mu ggulu ate wano ku nsi. Yesu bw'amala okumuwangula ulinza twali eri mu kitabo kya mutuddayo ku biseera bya Nuuwa era Yesu yawangula Setaani amatabe gajja okusaanyaawo ensi. Yesu yali anoonyamu abaasigalawo, yali anoonyamu abakwata ekigambo kye, waasigalawo emyoyo 8 era ensi n'eddamu n'ebaawo. Setaani yali agendedde abantu bonna okubazikiriza mutawulira kigambo kya Katonda. Bassebo ne bannyabo, bw'obanga lyowulidde ekigambo kya Katonda eky'amazima wandibadde weegatta ku kkanisa ya Katonda ey'amazima ekwata ebiragiro bya Katonda n'okutegeeza kwa Yesu. Munange kisinga okunennyamiza, oyinza okuba eyo gy'oli bakuwa obukulu, gwe Ssaabadinkoni, gwe Ssaabakristu, oyinza okuba nga gwe mukulu w'eddiini eyo ng'era bw'oyogera gwe akulira ebyenkulaakulana, era mwattu oyinza okuba nga gwe mwogezi wa buli kitongole buli ekibaawo mu kkanisa eyo. Naye baba tebali ku mazima, kikafuuwe gwe okuzikirira olw'obuyinza olw'ebitiibwa bye baakuwa kubanga tekigasa kufiira mu njigiza nkyamu okusinga okutegeera ekigambo kya Katonda ekirokola ekireeta obulamu. Abaagalwa, Bayibuli etegeeza ebiriva mu Kalemagedoni Omwana gw'Endiga alibawangula. Ekibonyeebonyo ky'omusanvu kyakugwa kw'abo abeegasse okulwana ne Katonda. Yesu alikomawo nga omulwanirizi omulokozi era omuwanguzi ne bakabaka b'ensi n'abalangira be n'abagabe n'abagagga n'abamaanyi na buli muddu n'ow'eddembe ne beekweka mu mpuku ne mu mayinja ag'oku nsozi. 6:15 kuno kwe kudda kwa Yesu Kristo omulundi ogwokubiri. Kristo alitwalira ddala ekifo kye ekituufu ng'omufuzi w'ensi yaffe, kabaka w'abakabaka, Mukama era Mukama w'abaami. Bassebo ne bannyabo abaagalwa, njagala okubategeeza nti ekisa kya Katonda ekirokola kikyali wamu naffe. Amaanyi ga Katonda agabezaawo abaana ba Katonda nga balamu okukkiriza gakyali wamu naffe. Yatugambye nti nange ndibawombeza omulala Yokaana ekisula 14 agamba naye emitima gyammwe tegyeraliikirira. Lunya olusooka mukkirize Katonda era nange munzikirize. Mu nnyumba ya kitange mulimu ebifo bingi eby'okubeeramu. Singa tekiri bwekyo nandibagambye kubanga ngenda kubateekerateekera ekifo era oba ngenda okubateekerateekera ekifo ndikomawo nate ne mbatwala eyo nze gyendi
nammwe mubeereeyo. Oli n'amugamba nti era n'abagamba era gye ŋŋenda ekkubo mulimanyi. Tomasi n'amugamba nti Mukama waffe tumanyi tutya. Yesu n'amugamba ti nze ekkubo n'amazima n'obulamu. Teri ali ajja eri Kitange nga tayise mwani, tayise mu nze. N'agamba nti ekyo nno kye kigambo eky'amazima. Yesu yatununula mu kufa okw'omubiri n'afa n'azikwa mu ntaana n'azuukira mu bafu. Oyo Yesu agenda otwala mu ggulu. Bassebo ne bannyabe ebitiibwa leka bireme okukulemesa okusikira obwakabaka bwa Katonda. Ebitiibwa leka bireme okukulemesa okubeera nga otambulira ku sayidi entuufu. Oyinza okuba olina emirimu kampani y'amaanyi n'ogamba nze naakwata ntya sabbiiti ya Mukama. Kale amateeka gonna njagawuliza naye ekya sabbiiti mutukimu ekyo mundeke mwalo yaŋŋamba nti gonna amateeka agasigadde kangasseemu ekirala naye ekyo Mukama tajja kunvunaana. Nze nkozesa abakozi abasukka mu 10 kati ate nga balina n'okukola ku Saturday sabbiiti. Tukole tutya ne mugamba kale kyandibadde kirungi gwe okuzikirira olwokuba olina kampani. Abooluganda waliwo ebijja otuzikiriza olw'okuba nti tulowooza nti bya makulu. Yiga okwawula eby'omuwendo bitali byaki bya muwendo. Kana baba ayogera ekigambo kya Katonda nga kyakyogedde akyagala kibeere nga bw'akyogedde. Kubanga Mukama si mwana wa muntu okulimba era si mwana wa muntu okwejjusa. Agenda kuzikira abantu bonna balina akakwate ku Yesu. Akakwate akatali ka mazima. Sitaani nabagambye ayatula jjo nabayigiza ne bagamba nti Sitaani agamba nti ayatula nga Yesu mwana wa Katonda bw'ati bw'annyonnyola. Owulidde? Naye ekisinga okwewunyisa Sitaani yagana okukwata ebiragiro bya Katonda. Abo bonna balina akakwate. Eri mu kitabo kya Matayo 7:23 kandi baligamba ku nnaku nti Mukama wange si buli agamba nti Mukama wange alingira mu bwakabaka bwa Katonda 21 Matayo 7:21 naye akola Kitange ali mu ggulu by'ayagala genda ku 23 agamba nti ku nnaku bangi abalijja nga bagamba nti twalagulanga mu linnya lyo bameka kati abalala bapasa abalagula mu linnya lya Yesu. Tetwakolanga ebyamagero bingi mu linnya lyo bameka bali mukola ebyamagero bingi mu linnya lya Mukama waffe naye nga bya bulimba. Tetwabuliranga enjiri mu linnya lyo nze kukuba mpitayo nga kuliko abayambadde ebizindaalo nga babulira enjiri naye ng'ate basinza ku lunaku lukyamu basinza ku ssana olunaku lw'ensolo olunaku lwa Setaani. N'agamba nti muve wendi mwenna abakola eby'obulimba. Katusabe. Katonda kitaffe atwagala kabaka w'abakabaka ogulumizibwe otendezebwe kubanga oli Katonda ataggwaawo. Abaana b'ekigambo tukibawadde nga bwe kiri. Tewalde kirimu wadde vvuunya kubanga tugaa twogerenga amazima era tugogedde abantu basobola okulokola mulembe guno gukyamye bakize Kristo okubeera omulokozi waabwe nga bakwata ebiragiro bye era nga bakkiriza mu kigambo kikyo na Bayibuli kwe kutegeeza kwa Yesu. Beera munafaayi Katonda omukulu w'eggulu kabaka w'abakabaka otunyweze mu kukkiriza bakume eri obubi bataasa eri Setaani baleme okufiira mu Setaani naye bafiira Mukama waffe Yesu Kristo olukkiriza amazima. Kale obanga amazima ganaabatta ku lunaku olw'ezuukiza abafu bagenda kubeerayo nga beesigwa balonde bayitibwa ba mukisa. Mukama bakume mukono gwe ogw'amaanyi. Tuwangulye muggwe kubanga nawe wawangulira mu kitaawo kubanga naffe tuwangulira muggwe olw'okubumbwe watusabira byonna tusabe nga tukkiriza okutya mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Bassebo ne bannyabo mwongere otugoberera ku mukulu waffe ogwa TV yaffe Nganzi eya 3ABN ate era ne ku mukulu gwaffe ogwa social media ogwa YouTube ogwa Avvento Productions. Mukama abawe omukisa, Mukama abawe enkennungi. Mweraba. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensulo ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.